Abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu batonzeewo akabondo akabataba ng'obuvunaanyizibwako bwa kulondoola nkozesa awamu n'enzirukanya ey'ettaka mu nnyaffe Uganda. Era okusinza akabondo kano bagamba nti obuvunaanyizibwa bwe bagenda otandika nabo kwe kusisinkana abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu luno babawe ebirowoozo awamu n'ebifa ku ttaka bannansi gye bawangaalira. Okusinza ku bo bagamba nti emigozoobano mingi nnyo egitambulira ku ttaka nga n'olw'ensonga eyo basaanidde okubeera nga balondoola ettaka lino n'okumanya ebiki ebitambulirako. Bano bwe baviiriddeyo olunaku olwaleero nga mu nnyaffe Uganda obugulumbo bungi obuttiddwamu abantu ng'enkaayana ziri ku ttaka ate ng'abandi batambulira mu nsonga ze zimu. Bino nno tebitaliza kitundu muntu kyavaamu omuli ebibuga awamu n'ebyalo. Era twataddewo dda ekitabo wano, ekitabo bwe tuli mu luzungu kye tuyita profiling. Twagala buli mubaka atulage bizibu ki ku ttaka ebiri eyo, ewo waliyo land grabbing, ewo basaatuuka busaatuusi, leases bwe ziggwako tebababuulira oba tebazizza bulungi. Land office yewammwe eri etya? So ababaka bajja kuba beewandiisa era nga batulaga n'ebizibu ebiri ku ttaka. Omubaka Nakimwero mu kwogera ne bannamawulire enkya ya leero mu kabondo kaabwe Uganda Parliamentarians Land Management Forum era avuddeyo n'ategeeza nga ebigendererwa by'akakiiko kano we bitunuulidde nnyo okulondoola awamu n'okukuba ttooki mu nzirukanya y'ettaka. Era ne tulaba nti waliwo bills ezigenda okuleetebwa mu Parliament nga ziri ku bya ttaka. Naye nga Parliament tetulina nnyo muzinzi gw'ababaka bali awo nti batunuulira ettaka. Ne tugamba nti era forum eno ejja tuyamba ku nsonga eyo. Era eno forum ne tugamba tejja kubeera nti ya kibiina kimu oba ya region emu ya kitundu kimu, kubanga ensonga z'ettaka zikwata ku buli munnayuganda. So forum egenda kubanga egatta ebitundu ababaka okuva mu bitundu byonna era nga bwe mulabye babadde batuwa ebigenda mu maaso wansi eyo. Ono era ategeeza nga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu bwe yatunuulira ebintu eby'enjawulo era obubondo obw'enjawulo obwateekebwawo n'ebitavu ne bifuna ensimbi wabula ng'ensonga y'ettaka yalekebwa mabega. Ettaka ate abalonzi baffe bo tobabuulira nti sibitegeera. Twagala tukozesa omukisa guno okwongera ku magezi ku nsonga z'eby'ettaka mu Paalamenti yonna awatali kusosola kibiina, awatali kusosola kitundu. Era twagala obategeeza nti ebizibu by'ettaka tebikoma ku mayiro yokka, n'abalala bonna ku customary land, ku leasehold land, wonna bakola ki? Babirina. Ono yeeyungiddwako ababaka abalala abalaze ebimu ku ebyo bye balowooza nti akakiiko kano kakwanukula eri bannansi. Twegattidde wamu manyi nti ebizibu bino bigenda kukolebwako kubanga bwe mugatta obwongo embeera eyanguwa. Nina obukakafu nti bwe tukolera awamu kino ekizibu kijja kuggwaawo kubanga tugenda kuba twebuuza ku bannaffe n'engeri gye bamazeemu ebizibu bino mu bitundu byabwe. Emirundi egisinga abantu abali mu Kato Corridor engeri gye basengamu n'engeri gye bali mu bitundu ebyo nzibu ya kunnyonnyola. Okujjukiza ebitongole ebikwatagana n'ensonga z'ettaka nga bizikwata mu ngeri etali nnambulukufu. Ekitongole ekisooka ekitongole eky'aba CID. Twagala okujjukiza Ministry ya Internal Affairs nti ekitongole kyetaagisa okuweebwa ssente ezimala okusobola okukola omulimu gwayo kubanga emisango mingi egy'eby'ettaka egifiira wakati awo. Tubeere eddoboozi limu nti bwe wabeerawo okuteesa ku nsonga y'ettaka oba waliwo amateeka ageetaaga okutereezebwa oba okuleeta bekikwatako bonna, tubeere n'eddoboozi limu. Kiyinza okutuyamba abantu baffe okufuna ekibagwanidde nga tebatetenkanyiziddwa. Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.